Poliisi y'e Jinja kakasizza nga bw'eggya abazigu babiri mu budde ng'eremesa olukwe lwabwe okubba omusuubuzi w'ebyennyanja mu kitundu ekyo. Abazigu bano babadde batambulira mu mmotoka y'ekika kya Primo babadde bategeka kunyagulula nsimbi ku mudumu gw'Emmundu. Tukitegeddeko nti poliisi okugwa mu lukwe lw'abazigu bano yasoose kutemezebwako nga bwe wabaddewo abazigu abaguumisa omusuubuzi w'ebyennyanja eyabadde ava ku mwalo gw'e Masese. Tutegeka abalenzi baffe aba flying squad abaze mu kifo kino ne babateeka. Mu kuwanyisiganya amasasi n'abazigu bano, poliisi eggya abazigu babiri mu budde. Kati bano ababbi bwe bazze abaana baffe babadde redde ne babakuba. Babaddewo wano okulwanagana basanze nga balina emmundu y'ekika kya AK-47. Wabula bamu ku batuuze bagamba nti omu ku bazigu bano yasobodde okwennyulula n'amalamu omusubi ne pisito. Owundi afiira yali mu munda mwa mmotoka, aye mulimu owundi owookusatu abaire akayisa, aye mpulire nti aliwo omuntu owundi alumwika, aye mbu alumwike ne pisito. Poliisi etegeezezza nga bw'egenda okufeefeeta ekibinja ky'ababbi bano ababadde batigomya abatuuze Jinja n'ebitundu ebiriraanye. Tubadde tugamba nti ababadde batigonya Jinja nga balowooza bajja kumalako abantu emirembe, tujja bakwatisa omukono ogw'amaanyi.